Yes, all right. Oli ku UG Update TV osinzira okuba ng'otuwuliriza. Waliwo etteeka eppya eryafulumye. Waliwo etteeka eppya gavumenti ya Uganda lye yafulumizza. Naye nga kigambibwa nti etagetinze opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu. Etteeka lino lyakoleddwa era liteekebwa okuyisibwa mu paaliyamenti. Jjukira amateeka ekikanga kino buli lwe bagagenda okuyisibwa, gavumenti egonooneramu obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi ng'egenda mu maaso n'oziyisa mu babaka ba paaliyamenti okubagulirira mu ngeri y'okubagulirira basobole okuba nga bayisa etteeka era liteekebwe mu nkola. Etteeka lye baba baagala okuteeka ku bannansi. Kakati etteeka lino kigambibwa nti li-aimingiddwa kunyigiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu sinakini omuteeka mu jjeyiro. Njagala mbabuuze mu abali eyo, naddala mmwe mwenna ababadde ku ludda oluvuganya ba presidential candidate, wa opposition ki, opponent ki gwe mwali mulabye eyo nga gavumenti emukolera etteeka nga ye ku bwayo ku bubwe? Lwaki etteeka eryo lijja kati? Ye abaayi abali ku ludda oluvuganya gavumenti abali bagamba nti no be ba true oppositioners, bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuluma mu Uganda, bukyawaŋŋanguka. Jjukira baali bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu maaso n'okubasiikiriza era singa ye avaawo bajja kujja ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni, era nga bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kuzannya kazanyo na Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu bo be bamu era abasiikiriza okujjako Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kakati yafuluma naye tetulabangayo opposition n'omu avaayo asitwagolinga okutwala entebe y'obukulembeze oba okujjako Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo njagala nakyo mukitegeere. Mutegeere ba true oppositioners, mutegeere baani abagenda maaso n'okulimba eggwanga. Nakugamba nti nno ebyasa byonna ebize bibaawo mu kwesimbawo mu byobufuzi bw'eggwanga Uganda ku presidential candidates tewabadde true opposition, tewabaddewo opposition paka Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abiyingiddemu. Awo twatandika okulaba true opposition. Kirizagaana nga sinna kusomera ku bbiiru eno empya egenda ofulumizibwa. Njagala nkutegeeze nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'anaaba tasobodde kufuga ggwanga lyattu Uganda. Ensi eri mujjukira era ebyafaayo biri muwandiikako ng'omuntu eyakyusa ennyo ebyobufuzi by'eggwanga Uganda. Era omukulembeze yenna anajjako era obufuzi bwonna ne bunaabwa kukyuka bulikyuka lwa nsonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga yasinze okuspreadinga n'okubikkula bannansi amaaso okutegeera ekituufu. Era eggwanga lino bwe liba nga lyakukyukamu yadde ensonga ejja kuba emu, Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliba alikyusizza, nawaaliba taliiwo, nawaaba talibeerawo. Ekyo musaanidde mukimanye. So munaatusonyiwa okutwala obudde obbazibula amaaso. Bino si buli omu nti naabitegeera, tebitegeebwa bangi. Oyinza okuba yes oyina byokola era nga n'ekibiina kyo ba gavumenti ng'ekusapootinga mu byokola nga bikuleetera okukyawa opposition n'okukyawa enkyukakyuka mu ggwanga Uganda ng'osuubira nti ebintu ebirikyuka n'ebyo bijja kugenderamu. Can you imagine abantu ba protectinga minor things ne basaddaako eggwanga lyabwe olw'obuntu bwe bali baagala okuprotectinga obutono obwa favoringa nti singa kino kikyuka kaligo business kabadde akola kagenda kuvaawo. Bannabyabufuzi bangi mwebali omu gavumenti bangi balina obuyinza okukyusa gavumenti eno n'ekyuka eggwanga ne litambula mirembe, naye olw'okuba nti nno balina obuntu bwe beesigamyeko gavumenti bw'eri mu bafevalinga nabo balowooza nti weevaako feva ejja ggenda. Gyensonga waaki eggwanga likyafugibwa obumbulwa. Kakati y'ensonga naye musaanidde mugimanye era mugitegeere. Kati ke kaseera okutunulako ku mulirwanaawo ddala awagira kituufu. Wali ozudde ensonga lwaki akyawanya opposition, lwaki akyawanya Robert Kyagulanyi Ssentamu? Yandibanga ensonga si yakumukyawanga kujja ku bukulembeze, ndi sigamba nti tamwagala bwagazi, naye ali mu protectinga ka business ke, ali mu protectinga ka illegal business kaakola nga kali favored by the government.
So byebufuzi bw'eggwanga Uganda era ojja kwesanga nga ebisinze okulemeza enkyukakyuka okutuukawo mu ggwanga Uganda bibannabyabufuzi bibasajja abanene abagenda maaso n'okukola illegal businesses nga baagala gavumenti egende maaso n'okuba backinga n'okuba protectinga naye ng'ensi yaffe ewaba ensi yaffe ezikirira ne wabula tebakitaddeeko birowoozo as long as they are earning. So zino ensonga tuzibaleetera wano ne mulowooza nti nno twekubira sayidi naye tuba twatangaazibwa dda tuba tulina bingi bye tutunulamu tuba tulina bingi bye tutunula ne tugamba wano waliwo ekikyamu gw'oba oli awo by'otasobola kulaba. Okujja ku mpewo sigamba nti nno tuba tukutegeeza by'otamanyi buli kimu oba okimanyi ne tuba tukujjukiza ebyo bye weerabidde n'okukolera assessments n'okugeraageranya ku bintu ggwe by'obuusa amaaso osobole obbigatta obulungi omanye ki ekituufu ekyokusalawo. Si nsonga oyinza obutasalawo kati naye gye bujjako n'osalawo wekasita olaba nga omwoyo gw'eggwanga lyo gukkutteko naye abasinga twabulwa emyoyo gy'eggwanga lyaffe. Ndaba bannabyabufuzi abamu weewaawo tebali ku Kyagulanyi bali ku ludda oluvuganya naye nga bagezi okukamala naye ng'ekitiibwa kyabwe kiyiiseyiise olw'okuba abamu bayimirira ku nsonga zino wammanga batya okwogera amazima nti Kyagulanyi ajja batwala ku ffeemu ate nga bo ebyobufuzi baabisoma nnyo baasoma n'amateeka babiruddemu nnyo batya ndi singa Robert Kyagulanyi Ssentamu banaabeera ku sayidi ye bajja kuluzinga credibility nti bo beetwala nti no bakitalo nnyo okusinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino tebiri ku biwa kitalo tebiri ku ani asinga obitegeera. Ate era Kyagulanyi Ssentamu si munnabyabufuzi ng'emulowooza ya akulembeddemu ideology ey'okukyusa eggwanga kati kikujjako ky'omubaakinga emabega. Abangi mukuumye ensonga eyo nga mulowooza mukuuma bitiibwa byammwe na oba tukiyite dynasty ligase zammwe mukuumye repetition naye nga y'ensonga egenda obbasaanyaawo. Njagala mwetunuulire mmwe mwenna bannabyabufuzi abadde ab'amaanyi kati muli luddawa ki kye muzzaako? Tunuulira Mpuuga ali luddawa, Abedi Bwanika ali luddawa, kati waliwo omusajja wange ate omulala ono ye yandibadde musajja w'amaanyi nnyo mu ggwanga nga n'eggwanga limwesigamako naye eggwanga lye yaliriddemu olukwe yaliryamu olukwe. Ensonga agimanyi era amanyi buli kimu era waaba ayogera osobola in fact singa omuntu ono abadde ku ludda olw'opposition olulungi y'omu ku bandibadde baddira mu bigere bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mugenda kwebuuza ani ono? Ye Mohamed Nsereko. Mohamed Nsereko aligadingibwa okuba nga omusajja mugezi era newaaba akola assessment ze olabira ddala omusajja omugezi eggwanga ga lyetaaga naye ng'ali mu kizikiza. Bwe mba musobola omusheyalingira akatambi kano mu kasheyalingi asobole okukategeera. Bannabyabufuzi baffe abasinga beetaaga kuzuukusibwa, temusooka kubakyawa. Bannaye temusooka kubakyawa, mbazuukuse kuba nabo bantu bategeererwa bamanipulatingibwa olw'obufeva obutono bwe baweebwa ne balowooza nti nno bwakaseera kyokka nga buli temporary. Bulijjo nsiba mbagamba never make a permanent decision over a temporary thing. Ensonga eri temporary egenda kuvaawo nejjo gwolowooza egenda kujjako credibility yo okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okuwagira enkyukakyuka tekiyamba gwe tekijja kuyamba kati wabula kiriyamba omugigi oguddako mu maaso abaana bo n'abazzukulu bo. Zino ensonga ze tugenda mu maaso n'okubasigamu okubategeeza. Bino si buli omuntu n'agenda biggamba ate binyiiza bangi abeefuula abategeera ku nsonga eno naye ng'ekituufu babikkiddwako katambaala. Si bya buli omu bitegeera, wandibanga oli mugezi naye ng'ensonga ezimu ezikuteeka ku front line tonnazitegeera. Mugyeemu okwemanya, mugyeemu ebitiibwa.
muweereze eggwanga, leka eggwanga libaganyulwemu. Kati abaana bo n'obagamba otya? Tinaliko member wa parliament, naliko opposition nga avuganya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kikyo wakolawo ekiyinza okujjukiza. Kati Mohamed Nsereko abadde minister MP Mulamba, naye MP wawoyinza osobola omujjukira nti onabadde akiikirira constituency wet saawa zino. Tambula mu masomero obuuze abaana Mohamed Nsereko abadde atwala constituency tebamumanyi, naye ng'oyo omu ku basajja abaani badde ku front page nga boogerwako. Olaba n'abatalina kye baakoze nga bamuwanga Kivumbi, ensi ebamanyi lwakujja ku ludda oluvuganya olutuufu. Gwayagala okumpakanya sigaanyi, jangu mu comment section oteekeyo endowooza yo. Naye nze okusinziira ku nze y'endowooza yange, tubeere ebyobufuzi ebiri makyuwa. Zino ssente yes nungi ze batuwa, protection gye batuwa nnungi, n'ebyo byakaseera just for a while bigenda tuuka bikole ki? Bigende. Nenze ntunuulira erinnya n'obugezi n'amagezi go gw'obwetukidde ekibatu n'otakyanjuliza kisobole okutangaalira abalala. Teri kibi butategeera mugaso gw'amagezi go g'oyina. Owunzika nawe tegakuyambye, owunzika amagezi ago gafuuse nonsense mu bulamu bwo singa tumanya ki kyagakozesa. Bangi muweereddwa ebitone ne mubikozesa mu bifo ebikyamu, ensonga lwaki temuwangala na bitone byammwe? Naye ng'oli waakuwuliriza agamuntu kiwa waagaana walemera ku ki? Kati be bannabyabufuzi baffe. Nagambye oli ku Yugi Updates TV gwagala otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikooneko obeere ng'otweyungako. Manyi bangi bibanyiiza, naye gwe ky'oba kyokka kusharinga vidiyo eno gitambuze ku buli mukutu gw'oyinza ogitambulizaako. Bannayuganda bategeera ensonga eno. Si byogera nti nno banyina gwempagira, n'ekituufu kye ki? Ekituufu kye tulina okukola tukimanyi. Mmwe eggwanga lyaffe embeera gye lirimu libanyumira. Eggwanga lyaffe engeri gye liwabizibwamu, bannabyabufuzi bonna ne baswazibwasaazibwa, kwegamba ne baggwamu ensa. Abantu abasobola okuyimirira mu maaso ne baboggolera ku bakulembeze ku bikyambi bye baba bagenda mu maaso n'okukola, ne musigala nga mwetuddeko nga muli abamukolera bitiibwa, temwagala kugeraageranyizibwa n'awaali ku ludda oluvuganya aliidinga. Kikujjako ekyokubeera emabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omugamba Mohamed Nsereko kati wawummula ebyobufuzi era weegweba mu kifo kyo ekyobwa memba bwa parliament n'ovaawo n'olekulira era n'olangirira omwaka ogwa 2026 n'otajja kwesimbawo. Wali obalaka ki? Ki ekigaana okudda ku ludda lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu? Ffe yeweewaawo bingi bye mukoze bye mwogedde, ne ffe si y'ensonga. Ffe tutunuulira ekintu ekiri in building yo ky'osobola okuteeka ku ggwanga, era onojja tujja kwaniriza. Tunuulira bangi abava mu DP tetwabaaniriza, bangi ne beedisappointinga bokka na bokka, naye ng'omukisa tugubawadde. Waki olimitinga omukisa gwo amagezi go jangu ogabeere exposed eri abantu? Obadde okola bulungi yes, naye ng'okolera mu kizikiza abantu tebakulaba by'okola, tebamanyi magezi go. Njogera ku bannabyabufuzi nga Mohamed Nsereko, njogera ku bannabyabufuzi nga Mpuuga, oyo yeeziika ali mu kiwonvu mwatasuubira na kuva. Tulaba nti no bagamba nkoba za mbugo zojja zokka mu kinnya, oyo eze tezijja mujjayo.
unless nga akyuse n'ategeera amazima n'ategeera ekkubo ly'alina okukwata awo bannabyabufuzi baffe mubulidde ate teri kisinze basula nga kwetwala nti mwe mutegeera nnyo n'okusinga abalonzi ababalonda. Njagala mbabuulira ensonga eno, tetubalonda olw'okuba nti mmwe musinga okutegeera, tetubalonda lwa nsonga okuba nti mmwe musinga amagezi. Nedda, tubalonda bulonzi kutukulembera mu birowoozo byaffe, tubalonda tukulembera. Mwawule okufuga n'okukulembera, mwawule okwetwala n'okukulembera abantu. Oba olina okudda gye tuli otubuze ogenda tukulembera mu biki ku luno, twagala otukulembere mu nsonga eno, oluguudo terugenda kukolebwa, eno ensonga yeetaagisa, amalwaliro ge tukulemberemu, naffe tuba tusobola okuleyizinga eddoboozi lyaffe ne tulituusaayo, naye twagala kati gwe abatukulemberamu mubitwale. Kati awo mukolera ensobi nemulowooza ake balonze nze balaba nze abatwala, nze abakulembera, nze abategeerera. Oba totutegeerera, ekyo kitegeere, wabula olwa sympathy twakulonda otukulemberemu nga tulaba oyinza okuba n'obusobozi obukulemberamu ensonga zaffe. Kati ate awo wavudde ekigo kyammwe kwetwala nti yuno muli bagezi. Nawulyako Mpuuga ensobi gye yasooka okukola oluvannyuma lw'omutabikako ebintu omutabukako mu kibiina kye ekya National Unity Platform, n'avaayo n'agenda ku social media n'akakanyala, n'awanika olubuto, n'atandika okugamba nti these people are not going to teach us politics. We know politics, we have been in a politics, so we know everything. Tebagenda tuyigiriza, tebagenda tufuula abaana. Ebyobufuzi tubiruddemu, tubimanyi, twasoma, twabisoma, tubimanyi. Your statement yajogera ng'agenda mu maaso n'okubanga abyolekeza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yakajja mu byobufuzi tasobola kubakulembera, bangi muyinza obba temwakitegeera. Naye kati ali luddawa? Abantu kati tebali ku ani asinga obitegeera, ani omwesimba okuyimirira ku nsonga ogituukiriza, ani agenda obbajuna. Tunuulira ensonga eno tetutte mmwe mweka mweka, etwaliddemu n'abayimbi bannabitone nabe batwaliddemu. Abantu tebakyafaayo oyimba biki, otuyimbira biki. Mwe abayisobola okusitula eddoboozi muyimiriddewo ku lwabwe nga babonaabona ku bbanga lye bamaze nga babawagira. Babalonda olw'okuba bye muyimba basuubiramu ensa n'amagezi. Kyokka emutuuka okusabumiitinga ku nsonga muwooza mbu tebibakwatako, temuyingira bya bufuzi. The moment woyingirira okuyimba oba wayingidde dda ebyobufuzi. Kati so talenti zammwe muzikozese bulungi, amagezi gammwe mugakozese bulungi, talanta zammwe zime bafuukira ekizibu bafuula ekyonzira mu maaso g'Abannayuganda. Muleme kwetyoboola. Amma nkujjukizaako oli ku Yogi Updates TV Sinziro Bango otuwuliriza gwa tanatweyungako kusaba kiri wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, sharinga, commentinga. Nandaze nnyo naye ensonga mbadde nnyino giyisaawo okusindika obubaka eri abo bannabyabufuzi baffe, bakulembeze baffe abalungi abali ku ludda oluvuganya. We mwegatta musobola okukola ekintu eky'amaanyi, so singa osigala omu obeera mwangu wa kumenya amenyebwamu. Ekyokulabirako kyenja okuwa, njagala okwata obuganda bw'obuti obugatte wamu obuti 10 obumenyemu, olawo bakinakubeerera kyangu. Obukwate wamu olawo bakinakubeera kyangu obumenyamu, n'oluvannyuma jjako akati kamu olawo bakinakubeerera kizibu okukamenya. Kikulaga ki? We mwegatta wamu mubeera bagumu, we mweyawulayawula muba bangu okumenyebwamu. Kiwala Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kyabasingako, ayimirira ku nsonga ze, ayimirira ku nsonga z'Abannayuganda. Kyakusuubiza leero kyagala okukulaga ne luli tikyagenda otuukiriza, kigaana bugaanyi naye ng'akulaze nti nze mbadde nkigezezzaako. So bye byobufuzi bye twetaaga,
mu ggwanga lyattu Uganda. Mbakulisizaayo nnyo mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Abali mu diaspora, abali mutala w'amayanja, mwenna Canada, US, UK, abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Wabula lino etteeka njagala okujjukiza eri baleese nti nawe likwatako ng'ali mu diaspora. Tugenda kubanga tubigaayagaayamu. Ngenda biyisa mu lulimi lufuutifuuti n'oluvannyuma nja kubanga mbannyonnyolamu musobole okutegeera etteeka lino eryayise. Okusinziira ku lipooti gye nfuna wano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, byandibanga si birungi eri Robert Kyagulanyi Ssentamu munywanyi waffe. Si birungi olw'ensonga nti gavumenti erina olukwe lw'omukwata. Naye bwe baakigezaako mu kalulu akaggwa aka 2021 walaba ekyaliwo. Ensi yayimirira. Ensi yasituka ne force ey'amaanyi. Era akazito ke batuuza ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kakati bakyakalojja. Era byonna bye badde bakola badde bafuba nnyo obutakola nsobi kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye kati ate muzimu kyoba ogwabalinnye bano ki kye baagala okukola okutabangula eggwanga? Kubanga naawe kimanyi, you can imagine it. Singa Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo n'akwatibwa, ki kiyinza okubeerawo, ki kiyinza otutuukawo? Olowooza bino badde bamuyigga obuyizi nga baagala omukwatuza badde bagenda muggalya mu custods. Gulowooza waaki amagye gaadde gakyasisiddeewe wadde baakizuula omwezi nga gumu nga taliiyo? Badde balina essuubi nti singa bamukwata era bamwolekeza ewaabwe ewuwe mu maka ge bamuggalire eyo nga ne security weeri. Kati ekyali ekigendererwa kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abula, teyakwatibwa. Era bino byonna ebya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kugaana kulayira. Badde balina essuubi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukwate ng'omukulembeze tannalayira. Omukulembeze agenda okulayira mbu ng'omutima gubuli wamu Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabula, kubanga bakimanyi akalulu kano babba kabbe si kaabwe. Gwe baagala okukwata ye nannyini buwanguzi, ate nga bamwetaaga batuule bateese ku nsonga ezimu, kubanga baakizwa tebasobola kufuga ggwanga nga tebalina bantu. Tosobola kufuga ggwanga ng'olina 2% oba 20% out of 100. Tekiriiyo, tekisoboka. Kitegeeza wano waaliwo okukkiriziganya okusheyalinga obuyinza, ate ovuwe ki Robert Kyagulanyi Ssentamu kyatandikkiriza, kubanga ye tayagala kuteesa nabo, ayagala wabula bavakeetinge balekulire ku ntebe y'obukulembeze. Eggwanga libalemye fuga. Emyaka na gye bamazeeko nga bali mu bukulembeze tewali kyayinza kukyusa. Biganye. Si kuwaayiriza. Tukkirize ga gundi ebintu bwe biba biganye tutuuka esaana ne tukkiriza nti bikoze eki, leero embeera eganye. Kakati ensobi gye boolekedde okukola yeeno. Njagala owulirize lipooti eno. New law in Uganda to jail Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lipooti efulumiziddwa egamba bw'eti: based on the report up to the early 2026, there is no single news. Wuliriza. Okusinziira ku byogerwa kigamba there is no single new law passed specifically to jail Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tewali tteeka lyayisiddwa nga liri specifically nga ligenda kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu. We batyo bwe babagamba, naye ng'okusinziira byonna by'ogenda owulira njagala obigattegatte, liba litagetinza omuntu omu, Bobi Wine, but rather a continued application of existing laws, highlighted surveillance and reports of a state strategy to arrest him and other NUP members. Inti wabula tewannabeerawo tteeka likoleddwa specifically kubanga likwata Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye omuntu, naye bagenda mu maaso n'okukola applications ez'amateeka nga baagala zigende mu maaso n'okubeerawo nga zitangaazibwa ku surveillance ne ku report okuva mu state, nga waliwo enteekateeka n'embala okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ab'ekibiina ekya National Unity Platform abalala, naye ng'amateeka gano gateekeddwawo nga gagenda tekebwawo in the series of law, obuteekateeka
mwe bagenda okuba nga bapaatiikawo ne banajja oluwenda olw'okuba nga bamukwata era nga bagamba ze zino key details ezirigaadingiddwa ku situation eno ku mbeera eno ebabiseewo mu ggwanga Uganda. Jjukira gazze gwogerwa ne mutabani we Solomon Kampala yagenze maaso n'okwasesinga ku condition eno oba ku tteeka eno ku tteeka lino eryakoleddwa nga lyonna oba olitunuddemu lyasesinga nti ligendereddwamu okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Okusinziira ku byazaakola Robert Kyagulanyi Ssentamu biki ebiyinza omukwasa batunuulidde ku nsonga zagenda maaso n'okutabaalamu bannabyabufuzi mu diaspora mu Washington engeri gy'aba exposinzeemu kati baagala omuteekako gwa treason tebagulaba kyokka eno bali ku bunkenke foreign powers babagamba bannange enough is enough babagamba okuteeka ebyokukola oba considerations babagamba okukola wammanga eri okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ku submissions zagenda maaso n'okuba nga akola guliriza kati njagala owulirize otunule bino wammanga ebyaseesinga embeera ey'okwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ebibadde ng'ebigenda maaso n'okulaga nti wandibeerawo embeera nga bwe nkugambye okusinziira ku byazaakola bukyanga abatolokako mu mwezi ogwa January byazaakola byonna balabye nga tebagenda kumalako naye ne basalawo okutondawo obuteekateeka obutonotono era nga bangi bagenda babulaga bagenzi babuteeka ne mu nkola okulaga nti behind the scene wali ekirala naye nga ne intention eraga kirala. Wuliriza. Intensified surveillance and impending arrest fears 2025 to 2026. Report indicates that security officers have been meeting to plan the arrest of Kyagulanyi and other NUP leaders, alleging they engaged in illegal activities such as inspecting a military parade at Kavule. Nti byonna bye bazze bakola lipooti gye bafulumya eraga nti nno ba security officers bazze basinkana mu butya obw'enjawulo mu bukubukubu obw'enjawulo ng'era nga ne pulaani yaabwe gye balina yakwata oba ku arrestinga Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'abakulembeze abalala mu kibiina kino ekya National Unity Platform era nga bagamba nti bano beenyigira mu bikolwa oba mu activities eziri irigo ezimenya amateeka okugezanga mbu bano kigambibwa nti bakwatibwa nga bakola parade e Makerere e Kavule y'emu ku nsonga eyo esooka. Preventive arrest and surveillance. In January 2026, police and military were accused of surrounding his home, a tactic often described by authorities as preventive arrest to stop him from engaging in public disorder or campaigning. Nti mu January w'omwaka 2026 police ne military babalumiriza okubeera nga bayitoolodde amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu era tactic eno ng'egendereddwamu ab'obuyinza okusobola okustopinga Robert Kyagulanyi Ssentamu obutengeejinga eri public obutajja mu bantu saako n'okukola campaign mu bantu. Kino kyalabwako obutamuwa mwagaanyi kugenda mu maaso nakola submissions zemula byakola mu European Parliament mu Geneva Summit ebyo byonna bibali bagezaako okubanga bapreventinga. Report wetu wegamba abuse of existing laws. Authorities frequently use the Public Orders Management Act and COVID-19 rules from 2020 to restrict his activities and arrest him for staging processions or holding rallies without authorizations. Inti woba otunuddemu waaliwo okuvumaganya amateeka
wekitibwe kiri yes okutyoboola amateeka era nga kigambibwa nti ab'obuyinza mu ngeri eno bakola public orders ne bateekawo management act eri public naddala mu covid-19 okuteekawo amateeka okuva mu mwaka gwa 2020 okusobola okulaba nga bateekawo restriction okukugira activities byonna emirimu gyonna saako n'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu obutagenda mu maaso na kugenda na mirimu gye yali agenda mu maaso n'okukola ng'okuba laalizi mbu nga tayise mba obuyinza kyokka jjukiranga buli yagenda nga mba obuyinza baamumanga authority tebaamuganyanga bamugaa kyogenda okukola kikumenya mateeka bwe baamukkirizanga baatuuka ekisa ne bamubulookinga nga tebamukkirizanga aggendayo bwe baamuwa omwaganya n'atuuka nga basazaamu venue gye yali ategese okukolerawo kampeyini ze oba activities ze bino byonna bikulaga amateeka agazze gatondebwawo nga gagendereddwamu okwata Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ne gatakola kati gavumenti ojja wa assurance ndi ku luno etteeka ly'oleeta ligenda kukola era lijja tteekebwa mu nkola era lijja sobola okwandolinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nagambye etteeka eryakoleddwa litwalirwamu bonna abali mu diaspora. Treason charges 2018. Kyagulanyi has been facing ongoing treason charges in civil court which carry a potential death penalties dating back to a lower by-elections in 2018. Enti waliwo n'amateeka agakolebwa Kyagulanyi n'ateekebwako gwa treason mu 2018 era ng'ajja agenda mu maaso n'okuwera ennemba omusango guno ogw'okulya mu nsi ye lukwe gwe baamuteekako gwa treason mu civil courts era nga lino etteeka lyali lisobola okuteekawo okufa kwe nga penalty gye baali baagala okuteekawo nga baagala kumutta waliwo olukwe lw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga penalty ekibonerezo kye bamuwadde kya kumutta era ne bagamba nga basinziira mu Arua by-elections mu mwaka gwa 2018 gundi zino ripooti eno eriko ne reference ensonga lwaki byonna mbibasomera musobole okuba nga mutegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda omanye wano tuliwo okutegeera sigamba nti ffenna tumanyi nnyo ne tugezaako kwaseesinga embeera egenda mu maaso tusobole okuba nga tubitegeera. Restrictions on movement. Reports in early 2026 confirms that police continue to shadow his movement, block his campaign rallies, and place him under unofficial houses arrest, urging they are maintaining national security. Bateekawo ekkugiro mu ntambula ye. Lipooti egamba nti mu mwaka gwa 2026 gukonfaminga nti poliisi yagenda mu maaso n'okuteekawo ekisiikirize kiyite road blocks mu ntambula za Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okublokinga kampeyini ze laaleze ze yali agenda mu maaso okukola baziblokinganga era nga bagenda mu maaso n'okuba nga bamuteeka mu maka bamugalire eyo era nga bagamba ekyokwekwasa kye bayina nti bano bagezaako ku maintaininga national security mbwe eggwanga lyabwe liri ku bunkenke ndeme kutabanguka ebyo byonna munaabijjukiranga ffe tuliwo kubaweereza nagambye oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba nga otuwuliriza gwagala okusharinga kikkakatako akatambi kano kasobole okutambula katuuke ku buli munnayuganda tusobole okubeera nga twenyigira mu bikolwa ebiguna eggwanga lyaffe gwe mukwano gwange ali eyo kakati. In summary, the government uses a mix of existing criminal laws such as these governing insisting violence or treason and restrictive measures like house arrest to limit his political activity rather than a new named law passed specifically for him. Inti
gavumenti yagenda n'eteekawo obuteekateeka obw'enjawulo. Obuteeka obwo bugenda mu maaso n'okukugira violence ng'okuteekawo treason, okuteekawo okukugira n'okuteekawo measures eziyinza okuba nga bamuteeka mu house arrest. Zino nno zimulimitinge okuba nga tagenda mu maaso nakwasaganya exercise ze activities mu byobufuzi than okusinga okuteekawo etteeka nga liri specifically nga likugira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino bakiyisa mu bukuulukuubu nga bateekawo obuteekateeka obutonotono. Buno bwonna obuteekateeka bw'olabye bujja mbw ate kati titwagala mukuŋŋaane wantu bangi, ate kati muyita mu kkubo lino muba mukyankalanya emirimu gy'abantu. Kati ate ekyo Robert Kyagulanyi kyakoze kimenya mateeka. Waaki atambula ne ba foot soldiers atambule yekka? Waaki mwambala yunifoomu eyo? Ebyo byonna byonna byateekebwawo nga banoonya etteeka eriyinza okukombayininga obuteekateeka buno basobole omumukwata omumunyigira mu ttooke. Naye kino kyonna kyonna baali bayiwa nsaano ku mazzi byagaana okukola. Kati otugamba otya nti ku luno omulundi gwokka gwokka ozze era ogenda asobola okifulfiiringa, ogenda kituukiriza? Golowooza kinaasoboka? Jangu mu comment section. Kakati ebyo nga tukyagenda nabyo mu maaso. Uganda Nagambye yafulumizza new bill. Ngenda kuba nkusomera lipooti eno tukajje ku nnyanjula. Sembera abadde ataataganyizibwa maze okubayita mu byajjukana mu assessments, mu references ebigenda mu maaso n'okulumiriza gavumenti ku nsonga y'okwagala okujairinga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omukwata nga tebalina mwagaanya. Era bagenda mu maaso n'okupalappalanya, byonna byonna bipalappalanya bikuteeka ku one goal, yakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati njagala owulirize n'obwegendereza osheyalinge. Uganda's new bill to jail opposition leaders. Tebagambye opposition leader, opposition leaders. Era balireese nga bali kwesi. Bobi Wine's son Solomon yagenze maaso n'okwasesinga new bill that would jail his father for 20 years. Nga bagamba yagenze maaso n'okwasesinga etteeka eppya eryaleeteddwa eriyinza okusiba kitaawe okumala emyaka wagenda babiri. Era Solomon Kampala agamba, I have read the full draft of Ugandan's Protection of Sovereignty Bill 2026, debit March 3rd. Let me tell you, bino bigambo bya Solomon Kawesi, bya Solomon Kampala. Let me tell you what's exactly in this document, because the government is counting on you, not leading it. Ngagamba aina full draft ku tteeka eryayisiddwa erya Protection of Sovereign Bill 2026 eryayisiddwa oba eryateekeddwawo nga 3 omwezi guno omwezi ogwokusatu. Era nga bagamba nti kambagambe ekiri mu dokumenti eno, kubanga gavumenti ebalira ku mmwe naye tegenda kibasomera. Ngagamba first the bill defines a foreigner as including any Ugandan citizen residing outside Uganda, not a foreigner spy, not a hostile government, a Ugandan living abroad. Your brother in Boston, your sister in London, your cousin in Dubai, under this bill, they are legally classified the same as the foreign government. Ngagamba etteeka lino eryayisiddwa balitadde ku mugwira yenna yenna, ku buli munnayuganda yenna yenna ali wabweru w'eggwanga, si mukessi, si wa gavumenti, naye munnayuganda yenna yenna ng'ali abroad
abali mu Boston, abali Ludda, abali mu London, abali mu Dubai, mwenna mugwa under this bill. Era nga bagenda maaso bakirasifayinga mu bill eno eyayisiddwa ne gavumenti. Era mujja kubeera nga mutwalibwa nga ba foreign government. Era nga bagamba this is what's happening now. President Kyagulanyi is in the United States. He left after the military seized his home in Magere for 2 months. He currently meeting with U.S. congressmen, human rights organizations, and diaspora leaders, building an international pressure campaign. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu waayogerera kitaawe ali mu buwaŋŋanguse agenda maaso n'okusinkana abakungu mu ggwanga erya US, ba congressmen, ba human rights organizers oba organizations, ebibiina ebyenjawulo, asinkana abakulembeze mu diaspora ng'agezaako kuzimba international pressure campaign. Era nga bagamba lino etteeka liyinza obutakola byonna. Era nga bagamba the bill applied to anyone who engages in the political activities of Uganda in interest of foreigners, including through digital platforms. Nti etteeka giteereddwawo okugira oyo yenna aneenyigira mu byobufuzi bya Uganda ng'ali mu buwaŋŋanguse. Eyo class 2 wetu weegamba mu tteeka. Clause 5 egamba weete make it an offence to promote the interest of a foreigner against the interests of Uganda. Ndi kimenya mateeka omugwirwa yenna okutandika okufuna interest mu Uganda. Gwe yenna ali wabweru w'eggwanga ojja kubeera mugwira ku nsonga z'ebyobufuzi mu ggwanga lyattu Uganda. Clause 10 agamba weete criminalized the promotion of any foreign policy not adopted by the cabinet. Nti bagenda teekawo engeri y'okuteekawo obumenyi bw'amateeka ng'epromotinga enkola ey'owabweru okubanga teyingirira cabinet eya Uganda. Clause 11 egamba eti prohibits foreign agents from influencing electoral process. Nti nga bakugira abagwira ba agenti bonna abava ebunaayira obutayingirira byakulonda bya ggwanga Uganda. Clause 13 egamba economic sabotage criminalizing the publication of information that weakens the economy. Nti obutayingirira era kijja kuba kimenya mateeka okuleeta information ng'egenda mu maaso n'okunafuya economy y'eggwanga Uganda. Etya kino muyinza okutakitegeera nti buli Kyagulanyi wagenda mu maaso n'okwogera ku nsonga za Uganda mu diaspora mu foreign powers ne bagenda mu maaso n'obakuba sanctions zibanafuya kuba basigala tebafuna buyambi. Bwe baba sanctioninga ne babasalako foreign aids ezijja mu ggwanga Uganda balaba nga kigenda banafuya. Kati bakoze etteeka lino okustopinga nti yonna n'abakikoze ajja kubeera atwalibwa nga criminal mu ggwanga Uganda. Bino mujja bitegeera lwampaka. Oba okitegedde? The penalty up to 20 years imprisonment or fine of 100,000 current points. That's 2 billion Ugandans. 2 billion za Uganda ye fine bayinza okukuba ku misango egyo gyonna yonna gye nkusomedde. Kali nayo netteeka likoleddwa nga balaba Robert Kyagulanyi Ssentamu yawaŋŋanguse era tebalina ng'eki gye bayinza mukwatamu mukugiramu. Kakino kyokka kibadde basobola okukola okumufunamu okumunafuya
byagenda maaso n'okwogera kuba balaba yabafulukako. Ekigendererwa ekyaliwo kyali kya mukwata muggalira. Ekyo nzize nkibagamba. Naye we baalemereddwa okumukwata n'agenda mu buwaŋŋanguse. Kati kyabakola enkoko baana. Kati balaba nga abasuula, balaba nga abaanika, balaba nga buli pulaani zaabwe zonna zonna ze badde balina zifa, zikkakkanyizibwa. Balaba nga tebalina kibakoze eki kibasigazza. Kakati mu mbeera eno bayiiyizza, bamukoze batya okumufunza, bamunafuyizza batya. Balaba nga tewali ngeri yonna yonna gye bayinza munafuyaamu okuggyako engeri eri emu yokka yokka. Nkiddamu, balabye ng'engeri eri emu yokka yokka. Bino ebyokusinkana abakulembeze, ebyokusinkana Donald Trump, bino byonna bamunafuyizza batya. Balina tteekawo mateeka gano beefuule nti no gaganyiriddwamu okukwata bannayuganda bonna bonna, naye nga tageti yaabwe eri ku muntu omu gwe baagala okugezaako okunafuya. Kino njagala okitegeere ggwe munnayuganda ali eyo. Nagambye oli ku Yugi Updates TV, nyongera okubatangaaza. Gwagala okutweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Kakati okusinziira ku Nuupu bye planning mu diaspora ne conversation egenda maaso mu August, mu Angeliers in August, Nuupu yagezaako fundraising operation across Washington, Boston, New York, Sakonela. Nga biiru eno edizayiningiddwa okugenda mu maaso okuwa omwagaanya okukola activities ezigenda mu maaso n'okuprosecutinga amateeka akagenda mu maaso mu Uganda. Kakati oyinza okwebuuza bino byonna byonna biri ku ki? Oyinza obutabirabamu mulamwa. Bino bigenda kuba nga bikuggyako gwe yenna ali wabweru w'eggwanga mu diaspora naye nga toli restricted kuyingira ggwanga lyo, nga n'eggwanga lyo badde oliyingira n'ofuluma. Bw'oyogerera ku gavumenti n'ojogerako ekintu ekibasuula ekibakuba gwoba ozizza gwa nnaggumula. Iri etteeka lyayise ligenda kuyita. Ebbiiro eno gye tuli mu kusoma abasinga mu bitwala ng'ebyokusaaga naye bino ebintu bya ddala. Lwaki bakikoze? Ngoye bakikoze lwa nsonga. Mukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ababulako baali bamanyi myezi 2 bajja kuba bamukutte. Kati ate ekyabamala amaanyi bagenda okuwulira nti afulumye, asinkanye Donald Trump, asinkanye Robert Amsterdam, asinkanye bannabyabufuzi. Wuyo mwana omukwekweka asinkanyeeko, ayogeddeko ne European Parliament, ayogereddeko ne mu summit. Bino byonna byonna kati baatula ne bagamba tubadde tetumanyi kyakukola. Kati ekyokukola ne bakiteekawo, ne batondawo obuteekateeka nga bugenda kuba nga bukwata buli kiisi. Era ujalaba abaana ne batandika okukwatibwa. Abali mu diaspora, abali luddawa bajja tandika okukwatibwa. Nga n'ekigendererwa ekiri mu nsonga eyo kulaga nti netteeka likola tebali designing the Robert Kyagulanyi Ssentamu likwata buli omu. Wabula olwo lisobola okuvaayo okusobola okunyweza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye eriba enzikirira yaabwe. Singa bali kikola kitegeeza gavumenti eriba emaze okulangirira nga evudde mu buyinza. Kubanga kino eggwanga lyetaaga kino, ensi yeetaaga kino, ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kyalindiridde. Kati bajja kulowooza nti nno bamuyeeyiza naye wabula nga bagwa mu katego ke. Okusinziira ku byaliwo ng'akwatiddwa mu mwaka ogwa 2021 mu kampeyini walaba ekyagenda mu maaso. Embeera yali ya bunkenke. Ekibuga Kampala kyamalako ekiseera nga tekiri mu kkola, ng'abantu bonna bonna tebakyagenda mu mirimu gyabwe. Obwo obunkenke gavumenti esobola okustandinga nabwo n'ebuteeka mu ggwanga lyayo. Njagala okukubuuza, jangu mu comment section onteereyo endowooza yo. Mbagala nnyo obadde oli ku Yugi Updates TV nga kosinzira obanga otuwuliriza. Mbatumiddeko nnyo abali mu diaspora. Musome muwulirize ebintu bino n'obwegendereza. N'oluvannyuma ojje mu comment section osharingireko munno
asobole okutegera information eno. Mbaagala nnyo, mweraba. How would you push a presidential candidate like that? How?